okwera ddala kyamaanyi okubanga okyekuumidde ku Prejan Media TV yekuwa amawulire agakagwawo. Obutakulisa tukuletedde mwana muwala Rema Namakula. Omukyalo ono ffenna tumanyi atrendinga kati yadde abantu abamu bakoye emboozi ye naye nga tetulina kyakola ffe amawulire gonna agagwawo ge tubaleetera. Rema Namakula olunaku lw'eggulo wabaddeyo za awards eza Buzztin Awards era nga omukyalo ono y'omu ku babadde nominated mu ezo awards era nga yasobodde okuwangula award ye eya best collabo. Yawangudde best collabo award. Best collabo eno eva mu luyimba lwe yakola ne ba B2C oluyimba lwa Gutujja, oluyimba olufuuse ensonga mu ggwanga nga yavuddeyo ku social media handles ze ne yeebaza bafaani be n'abasiima n'agamba mwebale kumbeererawo mu bizibu byonna byanzize mpitamu mubaddewo n'abeebaliza ddala era n'abasiima n'abagamba era alina nominations nnyingi ez'enjawulo era abasaba bamusupporting asobole okubanga aziwangula. Omuli best artist like female artist of the year ezo naje ziri waliyo zi high people nazo zijja maaso awo awazi nyingi ezigenda obbaayo, so yabasabye mweyongere okubanga mumuvotinga era nga naye we yeyongera okubanga akyali musanyu ne bawe Dr. Hamza Sebunya. Tuwebaza okubanga mukyekuumidde ku Prejan Media TV. Don't forget to subscribe.